Omukolo guno gw'okutongoza alipoota y'essiga eddamuzi ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 gubadde ku kkooti enkulu wano mu kibuga Kampala era nga gwetabiddwako ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okuli poliisi, abakulu okuva mu kitongole kya makomera, ebitongole byobwanakyewe, abalwanirizi beddembe ly'obuntu, pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu ggwanga, saako neminisita w'ensonga zassemateeka mu ggwanga. 1-0. Thank you very much. Install solar systems in 10 courts of Kiruhura, Butambala, Budaka, Patongo, Pade, Mayuge, Karenga, Kiriandongo, Nabila Tuk, and Napak to alleviate the power shortage. Provision of furniture for courts. Some magistrates courts lack sufficient. Okusizira kwa alipoota eno omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 ssabalamuzi agamba nti basobodde okulwanyisa okwetuma kw'emisango mu ssiga eddamuzi nga basobodde okukola ku misango 26,600 mu 323 nga gino gikola ebitundu 27 n'obuwuzi 48 ku 100 nga kino akyesegamiza ku nsimbi ezaabongerwa mu mbalirira y'eggwanga omwaka guno. Fortunately, for more than half a year, the landlord was not able to correct the wrongs, and as a result, the Supreme Court was relocated to Ludale Road, Wandegea, pending completion of the Supreme Court house just behind you here. We regret any inconveniences caused by the decision because for a long time the Supreme Court was not able to sit, and this had a huge effect on service delivery. Ono agamba nti bagezezzaako okukozesa ensimbi zino okwongeza ku muwendo gw'abalamuzi, abawandiisi ba kkooti ab'enjawulo, okutumbula enkozesa y'emitimbagano n'engeri endala. To enhance the civil jurisdiction of magistrates courts so that they are empowered to handle disputes of an enhanced value consistent with the current economic trends and inflationary levels in the country. This will help fight case backlog and delays in delivery of justice. The different laws and authorities with a designed easy-to-use template. It is expected to contribute to the efficient and effective reduction of case backlog by lessening the time it would take judicial officers to write their judgments and rulings. This would have direct impacts. Ono agamba nti essiga eddamuzi zisobodde okutambulako okugenda mu bantu ba bulijjo okubasomesa n'okubalambika emirimu gy'essiga eddamuzi. The judiciary plans to procure more furniture for 12 new justices, 27 courts, and Judicial Training Institute. Acquisition of land for construction of courts. The judiciary plans to process and acquire 40 land titles in areas earmarked for construction of court buildings across the country. Let me point out here that the enthusiasm people of the local governments especially have received. Owinyi Dollo wano wasinde n'ategeeza ng'abantu abawangalira ku bizinga bwe baludde nga babonaabona n'okufuna entambula okugenda mu kkooti ez'enjawulo ezeetoolodde ebizinga bino era n'ategeeza nti baakubawa elyato okubayambako mu mbeera eno. The judiciary is in the process of acquiring a marine boat to operate on the islands of Kalangala and Buvuma. At the close of the financial year, a 30% partial payment had been made to commence construction of the marine boat, the delivery of which was expected in financial year 2023-2024. Ate ye minisita wa ssemateeka n'enfuga y'amateeka mu ggwanga Nobert Mawa ategeezezza nti essiga eddamuzi lisobodde okukola ebintu eby'enjawulo nala mu kiseera kino nga yakatuula mu yafeesi eno. My Lord, today you face the challenge of managing change and continuity. I congratulate you again on behalf of the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, and I pledge my continued support to ensure that you serve the Ugandan people. Ate yakulira ekibiina kya bannamateeka wano mu ggwanga Bernard Owundo agambye nti wankubadde essiga eddamuzi zisobodde okukola kye lisobola kyonna naye bakyetaaga okukola ekisoboka okulaba ng'abantu ba bulijjo baddamu okwesiga essiga eddamuzi. Balina okikolako kuba omuntu wa bulijjo bw'aba agenda mu kkooti asooka agenda mu kkooti ayagala kufayiringa musango ekyokubiri kyayagala okulaba nti n'omusango gwe tegutwala budde bungi so ekyo kintu kikulu nnyo balina okibanga badiringa nakyo
ekyokubiri kye balina okutunulamu kyekintu bakitaba kya corruption, obuli bw'enguzi oba oluusi gye buli oba tebuliiyo naye balina okudilinga nakyo. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.